omusajja weetegerezanga nnyo w'oteeka amazzi gaagazaala obutuufu nabemu yagateeka weewo. Maama abadde yeegaana omwana kubadde wano nkigamba kyova byadde ayogera bibadde tebikwatagana. Maama yagamba bwe baakwata omwana we yalwaniranga mu nzikiza. Kalwaki alwanira mu ttaala ku bino? Nakatadde yalwanire mu nzikiza. Oba yetakebera ku mutwe? Tuyinza okuba nga twogera n'omuntu nga tali kiriya. Tewali alwana mwana we, ye yalwana omwana we. Kyagamba buli omu asooka si ye Chicken. Ye. Bo nga tabwogerako. Ate gwe lwaki toyogera na ku mwana ono kubanga wamwegaana kuva dda. Maama mwennyini alinga omulalu. Njaga kubategeeza abadde buuza maama w'omwana ono omutuufu ataliko okubuzaabuza yenze ani amukaayanira. Naye maama naye mwennyini nnyini bujja kufulira nga natuwadde obutambi. Wayinza okuba alternative nga Chicken we bamuwaayira nga si yeye. Kyokka ebintu waliwo obukakafu obulala nga yeye mwennyini nnyini. Naye maama w'ogamba nti tulwana omwana nga yakola sipa abadde bamuwagira. W'ogamba nti tulwana omwana ng'ateeka akola video agisa ku TikTok n'etambula n'ekuba miliyoni n'ekuba emitwalo 5. Baani abamulwana b'otegeeza? Gamba nti gw'oli mu kulwana omwana wo. Era tosaana kwogera Chicken singa abadde ng'omuntu asoma. Wali tosaana kwambala gawuni ku mukolo gwa Chicken. Okamanya mukazi gwe ate oli mubi nnyo. Toyina lunaku na lumu wali ovuddeyo n'osiima ku taata wa mwana oyo. Naye nze nnyo omusajja gwe mmanyi ekibuye yaŋŋamba mbu walunanga ssente ekibuye nga bakulaba. Ewali ekibuye? Naye tobyogera. Tinabbimu yakuwanga ssente ekibuye tobyogerangako. Babuuzaako mina bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe. Tuli ku new climax. Ebintu bipya buli kimu ekiriwo kipya. Nyongera okutegeeza gwe n'omuzadde ali eyo alina abaana baleete ebyokuwuga weebiri abaagala ku masanyusanyu nga badde bikoomu weebali kati ife abaawumula ne tutawaka ne tugala tuwumudde tujja leeta abaana bawuge. Pozza abanneiba naye jingo osobola okuwugirawo no yawuga ddi bongo ekibiina ekigenda bitambula bita Devcom Climax kano kakafe ako kakacaayi wano kacaayi kokka omusajja yakoze ekifo kino kirina sekita za njawulo emabega wa caayi abaagula kacaayi okulya ice cream keeki wano kati ab'omwenge saidi zeeri okuwuga wali abaana tebasala kudda eri awo bali kuwuga wano tojja ng'ozungawo n'omwenge wano we tutudde tuleeta mwenge wano wakacaayi kokka era kali weekati kagende weekati kati ab'omwenge eri n'eri era n'obutebe bw'akacaayi bwawukana twalyanyo caayi n'atamiira munankuba era ntebe zeeri oza nti zaawukana so Climax Makindye ogenda kukkiriza oba ogaane because ebbala nzitambudde nziwera eno ebbaala kati esinga obulungi mu Uganda zonna ozitambudde Kampala n'emirala okujja nga bagiguddewo jjo naye weziba nga si jjo oba embaala oba eri mutukula oba eririddawa eno yesinga kati mu Uganda yataddemu ate tannaba atandika butandisi akyasobola ogamba kati wano kamenye onyongerewo kwekyo eyo kale agenda gijjako mbu tiyamunyumidde emisumbu abaga gati babiri kati mwami lule ekimusumbu mukaa tiyamusanyudde agenda kusaako kale endala njakutumirako madamu Jackie waddala madamu Jackie ye waddala kuba aludde okunjokyayo naye ng'omulaba ddi tera okumusaako ali kupaka lasiti ng'ali ku kawunta mbangenza okulokikira abaana bange sangawo ng'atudde okuwuga Climax akamere paka lasiti tugenda kufuna programu y'ekifo maaso awo tubba twabuulira tule Monday olwokubiri olwokusatu olwokuna naye nze kyemmanyi kyensuubira ndowooza Friday yasigadde era pulupati abaana bo gapaa kuwulira bubi so ab'amasomero baleeta abaana okuwuga buli kimu weekiri parking nnungi omwana ave bamuteeka kali kalinga akadomola ne kamuwuuba ne kamugako kino ekimyufu ekimwetoolooza ne kimunyigiza amazzi kimukuba mu mazzi waba agw'ensimbu toleeta ate wano tewaliwo mbu essimu baagibbye kamera eziri wano ne woosuula kikwanso nga egamba nti new Climax byakyuse buli kimu kirala nnyo buli kimu n'abakozi bapya kujjako manager afu twamusigazza manager Martha namulabye waali agambe agenda kwokyayo tasobola
mugumu manager Maria wali manager Dan namule wali kubo nani ayo cha kwabo boba Dan kale ko Dan yali akochezaye yampa yawe 12 ngule airtime manager Dan yampe 12 nansindika ebintu bya Climax nansindikira ebye natete range eyo tulina sauna nemugamba Dan kukumiza bizi era kugulira data okujja kate fiki yampa ye chebiri fiki yampa de chebiri lindako nga batambulira tutu fiki yampa ye chebiri ate abakyala ababiri kakati ate waliwo oli omulala nakuba manyaga biga confusing bwe tusanze wano yani yewa manager Maria ono ye Maria kati manager Matthew ayina wali kugundi akaduuka ku Jackies mugumu atanyonyola kitegeeza anyonyola muntu mulamu oyinza okuba wega nogasezekera kukola konti mpitirivu nemumaliriza nga gwo muwadde zooyina ekitegeeza bossman yali ku muzuli era wobanga oyagala sente wano nga tulabye director Lule bossman oba oliko bebyo abasigadde nawo buli kyobagamba agamba bossman si wakunyonyola nnyo era ndudde mukwata envumbavumba essaawa yonna inshallah abaana bagenda bali kusoma kuba eno ttaamu ate yakuyita nnungi ajja zikwata ezo n'abagize naye nga buli kimu kyaguddwawo Climax makimbye ona abagenda mu bifo birala byonna ate wano buli kimu bwekiri security eri tight nakuba oli owebiswa ate yagala okumpa sente singa naye mulanga nti wokowa wano ng'ogenda weebaka neiba kuba naye alina ebisulo ebirungi naye wabitegeera ddi ŋŋendayo nze siri mwana mutono anti ŋŋendayo mba n'abalambuzi kola emirimu mingi Maureen agamba ki Maureen n'antuma ennaku z'omwezi 21 Serena agenda kubeera ku Serena my story okuyingira 15,000 VIP tebo ya milioni 3 yagitumye my story so tewekanga nnyo nga mu story ye agambye nti mwami Lule yamusupportinga wano nga bino byetulaba wano nga bya Maureen n'antuma nga mwami Lule mukozi kuba agenda tunyumiza lugendo lwe kweyagala kuba tubulya lugendo lwe akapya naye akakadde tewewunya nnyo nga ku olwo ajaluna mu biruga by'okubawadikanga ennyimba za Maureen n'antume tewewunya nnyo nga bulijjo mukulu papa Misa Kibyatuga nti yaleeta omwana ono ng'ate Maureen yaleeta papa Misa ki so kati muke ogule tikiti kyemanyi ku tikiti ziyinza okuba ku Pakalasi weeziri ku Papazi weeziri ku Vox weeziri ne ku Serena Hotel wennyini nnyini mugende muwagire Maureen n'antume eno ye concert yeesoose mu bulamu bwe eno yeesoose biri byonna biveeko eno yeesoose mu bulamu bwe so mugende mumusupportinge momo talina mutawaana mukyala mulungi nnyo mubeereyo ku Serena Maureen obulango mbukuba naye simanyi oba ssente ziri mu kiwato nga mazina naye nga aizu n'omukyalo yali ize nnyo abantu abali ize tebagaba ssente era gwe okola Mukama anaayamba mbadde manya abantu abali ize ate bookyo bannyonnyola bunnyonnyozi era nze zino nja kubanja papa Misa ki mulinzi amalokola ku front page Semakula mugambe wangamba oli muwalawo teeka wano tutandika mpolampola Davicom kintu nno nadde njagala nnyo kikubuuza eri naye nensalawo nkikubuulize mu kamera mbu obadde n'abantu bangi mu bulamu obwo abamu ne bakunyiiza n'obatya n'obajjako engalo n'obalaba nga ne gwe mmanyi omuno wabuga kati oyo kandabe mulabe namuta omuntu omuteera ensi nze nga tonta ate kati tukoze eki omuntu okuta omuntu ateekeddwa okuba nga aliwo ensi anti abantu mu bulamu bw'ensi atufe atunyizigagana naye tuyinza okunyizigana netwesanga ne twebuuza kati ate waliwo oli nga ye wanyiga n'oba omusaaza ayagala kumubuuza kati kufuna awo oba okiteera ddala kubanga kati kandabe mulabe naye oli oba mwanyi of course tunyiga tuli bantu naye ogambye ebyadde bya ssaawa 6 ssaawa ziri 10 kamuleke ate atanzibidde ssente tasse muntu wange wakiteekawo empaana ey'emberebe tuvudde mu weekend nga ekiri ku social media kikutte omuliro Davicom oli muzadde nono omwana gwe tugenda okwogerako naye kyenkana lwakuba mbalengera gamba mutabani we naye ebigenda mu maaso oba ogenda kutyobooka Chicken nga yinze sinatuka myaka gimuzaala. Sinatuka myaka gimuzaala naye
abaana baffe abali era mutwalira mu level y'abaana because ze Derrick agenda kuweza 18 kikene wabanga alina 25 nga waaga mukiza musinga emyaka 7 ate mama yatugamba 22 naye aba mama oyo ekisooka kyabyo bayize kusokenda mama ato njagala mama wa chicken kyamukisa mulungi bangabe ebintu bino birabo binabikuweereza era nze nakwata kakota nakwekwata luwodda nga nzija waliwo mwesonyiwa neze mbadde nja kusaba mama lero njatwogere ng'abazadde internet eno saagala ekusike buli wali ku live nesimanyi ebigambo byali mu comment walinga obisoma bulungi bakuweerezanga obanga lyonga obisoma bulungi tolina nsonga waki ku bintu bino ebyakagwawo ku chicken walotane kukola live nze nandowooza nti obudde essaawa ya leero wandibadde weesonyiwa ekiyitibwa TikTok kubanga byogenda okwogera tolina kyogenda kukakasa ogenda kwonoona bwonoonyi essaawa ya leero wayinza okuba alternative nga chicken eyo bamuwaayira nga si yeye kyokka ebintu waliwo obukakafu obulala nga yeye mwennyini nga yeeyogerera kati ogenda kigamba otya abantu antojavuga ekiseera batandika okubanga naawe bakubuusabuusa ate ng'oli mukyala mulungi zinandiwoozezza kati gw'ojja kuyita n'otugamba nti mubadde mugamba ki twetwagala kukugamba nti toyogera twagala okukugamba mugezezzaako olwana omwana we tewali alwana mwana we ye alwana omwana we kyagamba buli omu asooka si ye chicken yeye bo nga tabwogerako ate gwe nawe toyogera na ku mwana ono kubanga wamwegaana kuva dda atya ate chicken ono ageza okukkiriza omwana nga chicken amaze kufuna linnya abadde wamwegaana dda okusira ku bikolebezebwa byonna ku mwana wo ayina obutambi bwe yasooka okukola ayinza okubanga nti yalokoka nga yakyuka yabivaamu naye waliwo olwedde obutambi obuliwo nga ye mwennyini ntula mulungi n'okugala yoyogerera nga n'ennyimba aziyimba ng'asindikira n'omuntu we so kati maama oba oyagala ogenda ennamboole nkutwalirawo sente weziti nyaka enalabye ng'asaba gumu kitundu kati omwana oyo nekuvadde mukalabakalaba kubanga gumu kitundu bw'ofuna abantu 3 olunaku gyenekitundu bw'ogikubisaamu omwezi kumpi wa miliyoni ng'emu ndowooza nga 3 kubanga ena ebemu 2 5 miliyoni emu 20 emu amitwalo miliyoni emu 3 omwezi kakati maama ye mwennyini yali mukukomerera omwana we maama amukomerera atya anti maama ovaayo n'ogamba ntulwanyisa omwana wo oba olimba nga ffe booli mu kugamba titukkiriza buno bamuwaayira nga ffe booli mugamba akola obutambi obukadde tukyogerangako ekyokubiri kigeni ye mwennyini manyi kati ze kigeni akwasa n'ensonyi okwogerako engeri gyali omwana omuto kiva nti ebiseera ebisinganya nnyo okwetoolera ku maama mukulu munnange nti bw'abanga alina obutambi bwasooka okufulumya obwasooka neyewaako obujulizi ng'essaawa yayo atologa tulwana omwana wo kigeni ayina ki omuntu yalibadde amulwanirako ayina ki sipa tomanyi tompangisa taba na lujja taba nalo kakati sipa kituufu kale yagikoze kituufu yeebale era nesobola okukola naye singa aba afudde omwana we asobola ogisikira mu ddaama eyinza okuba nga mweri sipa si kya bugagga wabula muntu ali mu kutandika okukola okuyiiya obulamu atandika okukola ebintu eby'obugagga kino sipa nva ndiirwa eziwerekera kikyayagala mu maaso naye maama w'ogamba nti tulwana omwana nga yakola sipa abadde bamuwagira w'ogamba nti tulwana omwana ng'ateeka akola viragisa ku TikTok neetambula neekuba miliyoni neekuba 5,000 baani abamulwana b'otegeeza gamba nti gwoli mu kulwana omwana wo kubanga yazze n'agamba abadde bebuuza maama mwennyini alinga omulalu mbu njaga kubategeeza abadde buuza maama w'omwana ono omutuufu ataliko okubuzaabuza yenze ani amukaayanira tewanabawo omuntu agamba nze maama wa katola nti maama yali mukufiringa gyute muli naye nga tayagala kulaga ate singa asirika singa kimuyamba ye mwennyini nyini alina kyafiringa kyagala nti mutuufu omwana wange yasobya naye mufo ky'okusirika atajja kwogera bwogezi tolalwana chicken kubanga chicken ensi emwagadde bannayuganda bamwagadde olw'emirimu olw'ebibi bye yakola ne yeenenya n'ebintu tebiyinza kuvaawo naye maama naye mwennyini bujja kufulira nga natuwadde obutambi obwange
obubwo mwennyini nnyini obwa maama naye ajja kutuwaayo kubanga tayagala ate mulembe kumuleka. Maama mu bigambo byagamba mugezezaako okulwana omwana we era biro bye mulabako bitono nnyo kubiri emabega mwakalaako bulabi wano butono nnyo. Yadde ategeeza mbu waliwo ebira chicken byafeesinga n'amaliriza nga ye ng'omuntu nga tebizze mu mawulire nze twakyadde ategeeza naye amazima gali nti ku myaka gya chicken n'omuba siringi bibiri aba ateekeddwa okujja ku ssimu kubanga essimu ye yamuleeta. Amazima gali nti maama engeri gy'ayagalamu essimu n'amaalo g'ayina omwana we newamuba siringi maama naye mwennyini ateekeddwa okugula. Oba maama yatuuka n'okutulima n'atugamba mbu chicken yaggulawo akawunti, maama yaggulawo akawunti, buli kimu kyonna ekikolebwa maama serezera ku akawunti ya maama naye nga ate chicken yajja n'agaaka beeggula motoka yagula emmotoka ali kuba Ezra sente zava ku akawunti ya maama. Maama ye yaliko kubagula oba omukono gwaliko naye bagigula omwana tamanyiiwo naye yagigula tamanyiiwo just maama yewa self importance etamugwana. Maama ekituufu ki nze mbadde nno nja kumusaba maama ne taata tubako kiboogera. Waliwo omukyala eyankubidde nasoose kusanga jjo meya w'Ekyengera kati MP addako mu maaso Swalukagga nanga bujjo mwogera ku bantu naye namukulu omwana muwuuyo mugenda kumwogerako ki tubalinze tubalabe engeri gye mugenda okikwatamu. Nadde ndi awo nadde ekyotera Minisita Kasolo n'akyogerako naga omwana ono oba yetaaga kansolingamu oba yetaaga kubaako bamutwalo oba kiki naye akyali mwana muto afiira future. Kati waliwo omukyala ankubidde mbadde ekutava ne Woodus angambye ali Denmark angambye Denmark ankubidde nga ngamba ekituufu ku mwana wammwe mugenda kukola ki ne mugamba mami ali China ali China ne mugamba mami omwana oyo tugenda kutuula nga timu yakati nga abazadde tuyite omwana ogere mukka naye kusooka tata yajja okusooka okwogera naye atubuulire ne mugamba naye ebyatuguddeko si birungi naye lwakuba nti ye mwennyini omwana agamba nti bamuwaayira so n'abalala bangi abakuba amasimu nga boogera ku nsonga ya chicken naye nze nja kusaba maama n'ennamba emu tebakola interview. Ate maama ng'ali ku TikTok yakatukolera vidiyo eziwera 5 kati ye maama era obusiraamu buno nze ndi mukatuuki naye mulumye njagala mu basiraamu ng'ekiriwa musajja yagamba nti omusajja weetegerezanga nnyo w'oteeka amazzi gaagazaala obutuufu nabemu yagateeka weewaawo era naye nze kyemmanyi alabika naye ensobi alabika alina w'abeera ng'agugumuka n'agamba kubanga ekituufu kiri nti nnamba emu agezezzaako okubanga atereeza famire ne famire yamuddukako kuba omwana ono we yali mu bizibu maama saamulaba maama agenza okujja ng'omwana amaze gikuba maama abadde yabwaka ge mazima agatakaawa maama abadde yeegaana omwana kubadde wano nkigamba kyova byadde ayogera bibadde tebikwatagana. Maama yagamba bwe baakwata omwana we yalwaniranga mu nzikiza kalwaki alwanira mu ttaala ku bino nakatadde yalwanire mu nzikiza ng'egwasooka tajjayo byenyi kati ebigambo bye bikubagana. Yasooka n'atugamba yazaala omwana ng'ali mu P7 n'agamba nga yazaala omwana ng'ali mu P6 oba yetaakebera ku mutwe tuyinza okuba nga twogera n'omuntu nga tali kiriya maama anti ebiseera ebisinga we baleepinga omwana nga muto afuna toca ku bwongo obwo ekituufu kati maama ayinza okuba ng'ebintu ebyamukolebwako mu buto obwongo bwe tebuli kiriya teyali repu maama yakyeyogerera mu kamwaka naye wayinza kubanga abamwagalira mu kiyumba waliyo abalala abaali bayinza okuba nga abalala bakwata mukwate kubanga mu kiyumba yagamba baggalawo kitegeeza tebaamukwata era mu kiyumba awo yafuluma nga talina mutawaana kuba omwana omuto aba afuna obuzibu n'agenda obanga akulukuta era ne maama n'amulinda ku saa 8 mwenda ogw'ekiro kitegeeza bino baali bateeseza naye waliyo
abamukolako emikolo mu kusooka kyendowooza kiyinza okuba nga si kituufu n'ekyendowooza nga baakwata mukwati okujja mu bino gwate omwana w'emyaka omwaka 11 ng'ali mu P6 myaka 12 ategeera atya ebintu ebyo okudde first day so kati yinza okuba nga Uganda Police maama yetaaga kukwatibwa aswakiribwa omutwe nalabye nagesa nnyo kwogera ku chicken kwenge gyali omwana omuto ngeri tayagala kwogera ku chicken tutambire nnyo ku maama oyina statement gy'oyogedde maama gye yayogedde mbu ababadde beebuuza maama wa chicken njagala okubategeeza mbu yenze kennyini ddala mu kavidiyo akayina waagamba n'ayogera amanya ga maama ga chicken ng'ate chicken erinnya lyayogera lya nte chicken ye Katongole ye Anthony Katongole yagambye Katongole oba nti wano tuba na mazima na bwenkanya maama yayogedde erinnya kyawe ate simu ogimanyi oludde ebbanga nga basebo ne bannyago omulenzi oyo ali waggulu mumulaba bamuyita chicken oyogera maama byayogedde keno ke kaseera akatuufu mbabulire maama wa chicken amannya goyo chicken ye Katongole yeddira nti amannya ge ye Katongole yeddira nti maama w'omutuufu olwaleero njagala mubabu kubanga bangi muli eyo temumanyi maama we mutuufu mugamba oba yenze oba mukyala mulala oba yaani mwenna temumanyi maama we mutuufu ekituufu muntaginze meseji ne muzinsindikira vidiyo wazirabye omwana yatuyiyeemu vidiyo biki byonna ne mubintaginga kati ekiseera kino olw'okuba muntaginze nga muŋŋamba ebintu bingi kambabulire maama w'omutuufu maama wa chicken omutuufu mwenna abatamumanyi olwaleero gano gembabulira ge mazima temulina muntu walala we mugenda gajja kyekiseera njasa ebyama era olwaleero ekyama kigenda kuvaayo okumanya ekituufu ani azaala omwana oyo maama w'omutuufu koye nange okubeera nga mumbuuza ani amuzaala kati kamubabuulire mwenna mumutegeere okuva n'olwaleero njagala mukimanye nti maama wa chicken omutuufu yenze kati lwakyali mu kwogera ekyo toli ekimubuuzizza oba olw'okuba ntayagala kumuleka aleeta ekyalo tulwala tunnyonnyola ebyo toli ekimubuuza toli akaaniya mwana we nalabye Mr. Balamu yapositinze yavuddeyo ng'agamba bakwate chicken mwami Balamu nze nange nzikiriza okukwata chicken singa obutami bwanga yeyiye nange nzikiriza bamukwate singa bwanga yeyiye kyokka mba atateekeddwa okuyisa olupapula olukwata mwami chicken mwami Balamu tasaana kubeeramu lwaki kubanga ye mwennyini minisita ng'omulamba kasooka agenda mu ofiisi ye naye mwennyini waliwo abakozi abeera ku lediyo nga bawemula nga tabakwata nze nyina omukozi gwe mmanyi oba mukozi oba si mukozi ne muwulira ku lediyo ye ng'awemula mukozi we akolayo nga tamukwata asookere kwabo omukyala Juliet Zawedde yavaayo ne yeekubira endu yavaayo n'agamba nti Junior oba yamusobyako yamuvvoola mwami Balamu n'aposinga n'agamba litateekeddwa kukwatibwa lwaki kitegeeza mu Uganda mulimu abaana n'agaana kati abantu Uganda Police bange egenda okukola omulimu gwayo minisita ebigambo bye tebigenderwako tebiggyibwako adiisi okusinziira ku bibadde bitambula nkugambye nze kyamukisa muyine ku radio 4 ŋŋendayo naye ne wabagamba nti siddayo gwambadde sina kyendyayo sijja kuddasina kyenfuna naye njakulira bannansi ekintu ekituufu bwe tuba nga twagala kulongoosa Uganda yaffe etambulye mu mateeka mwami Balamu talina lukusa lugamba bakwate chicken ajja kutulaga nti just ayina bubeezi mbeera na mwana ono eza yakubirako omwana ono amukolere n'agaana kubanga ebintu bingi ebize bibaawo wano mwami Balamu ng'abikomyawo omukozi wenze mumanyi awemudde ku social media bitooke byebigwa asooka akwata omukozi we alyoka alumba chicken wenna amulanga akutta omukozi we nja kubeera wamu okumuga nti chicken ali mufugwe ekiti jangu tumukwate
Okay. N'ekibanga si kyekyo. Minister Balamu bireke ebyokwata abyesonyiwe gwe bireke bino bireke byakusukka biveeko kubanga goma nyinwa postinga n'ogamba Junior tateekeddwa kukwatibwa ekimu kubiraga nti amateeka mu mugakozesa ng'emwagala waliwo abakwatibwa waliwo abatakwatibwa kati wabanga ne Junior teyasobola kukwatibwa n'ekiki ntakwatibwa era ema mugamba nti mwami Balamu ono omwana yakoze ekintu nze simu defendinga chicken bwaki yakoze kibi zisikali nakyo naye okusinzira ku bize bitambula mu Uganda mwami Balamu singa bayagala ne bakwata abantu abalala bangi abali mu komera niyo olw'okuba nti ono gw'oyinako akakukuja kikusaako togenda kumukwata muveeko ojja kukozesa amaanyi go because oli minisita niye nga si bwenkanya era ensi ejja kukulamula bubi oba mulimu abadde bakola ebintu abamu kuba bakozi bo bakola ku leediyo yo batuwe mudde wano era simanyi oba video toziraba gye tuzikusindikira ayalabye ya chicken walabye wa chicken yo keri toziraba nko mwami Balamu kyamukisa munyi kuba omukaga nja kubeera ewo njaga abakozi bazikusindikira nja kubuuza ayina ennamba yo mubugane nti ono si mukozi wammwe nti gitereko minisita agirabe kati wetubanga twagala kutereeza Uganda bonna bakwatibwe bonna bakwatibwe kubanga muzeeyo omuntu alaga obwerere bwe nga chicken waali n'omuntu awemula enjawulo zero byonna bibi mwami Balamu muyina abaana bemutambula nabo sami social media bwe bakyasinza okwemula wano bawemudde ensi bawemudde Kyagulanyi bawemudde Babi simanyi bato biraba byo no babakwati tuwesa ku chicken yekka so nja kusaba minisita ng'ejo oli mu kalulu ka president nonya akalulu pozinga nawo badde agatuko ku masanyalaze yatugakuwadde pozi ekinaddaga atagenda kumpabira nga yagali kusiba akobula na musango ki tugujja kubula bafuna emisango sango gyakuzaawo bali mu buyinza omuti obadde si muti obadde era kyovula ngambe minisita Balamu w'ekitibwa Balamu niye nkugambye nti bweyagala kukwata bantu waliwo omukozi abeera ku leediyo yo mukuwemula wano akwata kisooka ayala interview gyakamulo okuvaako ennaku ezo yayogedde ebigambo biti nze mulaba ku leediyo yo simanyi oba mukozi ono olwaddemba okumwegaana naye nange mbadde nziyo bulwa mukaaga nange osobola okubaga ntadda era sijja kudda tofiirwa emyaka nyina 39 nakagendayo mu wiiki egi ennaku endala mbaddewa obaddewo kakati saagala tubeerenga mu Uganda mulimu abanyigiriza ne bebanyigiriza mulimu abafuna ku mugaati abatagufunako kubanga minisita Balamu nga infact sijja mukolako programu kamuveeko tugende ku maama ono yabasabako ne ku baana bammwe ababuulirire ani maama wa chicken nga we yabuulirira ani ate owuwa mulemi okubuulira gamba yakyogedde bubi maama gamba nti nasaba ku baana bammwe nabo mboonoone ne mubalemera mu mbeera eno eriwa ey'okuzaala nga bato Uganda eno kivula Museveni yategedde okufuga eggwanga lino paka wali yatugamba Uganda kimunyumira Museveni maama nga yakamala okuva ku live yadde waggulu nga amazina gazina ge gennyini simanyi tawa bbaawo ekitiibwa tawa abantu balaba mwetoolodde ebintu bino baba byali mu kukola agala kutuuka ekiseera abyejjusa anejjusa mukama agaba nno obuwangazi muzeeyi kankubuulire maama asobola okukoona emyaka 60 awo ekisooka kyonna akula bulungi maama oyogola bali ku fulo nga yakuna yakuba baba baliza okulowooza mbu ali ku fulo yakusatu n'obutundu naye ali ku fulo yakuna era muntu mukulu kyayoga kyali kituufu asaanye okubuulirira abantu kuba ndiye foundation ye yakwonoona baana b'abantu tasobola babuulira bazza mu layini anize n'ensanga omwana wange ne waba agula buguzi kintu maama najje n'amubuuza ku maama wa chicken osimukuba simanyi nyinza okumusiba nga nsonga ki tasala yadde okusemberera mukyala wange lwaki kaloma chicken nga ayagala okukasa nti alina kitiibwa wano mu Uganda agendeko bugenzi ku mukolo abantu bonna bajja kukyusa amaaso omutunuuli banako okumugeesa omumwa oyo tewali asobola kumuwa ntebe kutuula omukyalo n'ekitiibwa kye kifiira wa
ekitiibwa no yasinza okukyettira ekitiibwa yasinza okukyettira akitta atya ekitiibwa kyatandika okufa olunaku lwe yajja ku TikTok live okutukakasa aleka okutubuulira ebimukwatako kyatandika okufa olunaku yatandika okukola ze interview awo kyo kyerina ekyafiira nze nabagala alinga mugoberera ku TikTok omukyalo oyo naye nga simanyi nti mama wa chicken alinga mukusooka ali tomumanyi nali simanyi nti yeye ng'atunda toyize naye namba emu yali yamundakako dda nanga muno mukyala wange kati neŋŋamba n'obivaako eŋŋamba naye ayanya okulipira abantu abalina ssente kati ali mukazi w'abandi gwalipa entu bikomyawo olunaku lwe yasooka okukola interview ewa Sakozi lwe lunaku lwagenda okwevuma omanyi abantu mu nsi bategeera essaawa ezi bbiri mu nsi yonna lwategeera essaawa ezi essaawa esooka ku ssaawa 8 ne ku ssaawa 10 ezeddi nga bakuziika nga sina kyentutte mu nsi mungu naye wano obunyalo byoba okuba tolina mutawaana naye kasaga nti wa 8 kyoba oyinaawo ali nawasema bakulika n'oba oyina musoba gikuggyako ekyoba oyina oba oyina wallet gy'ogenda nayo era awo okuma okutegeera akati mamu lunaku lyakola interview eyasookera ddala bwe lunaku lyamanya nti abantu wazze si watuufu ali nakumawo n'eyokubiri kati agenda kudda n'eyokusatu ate wano bwe yazze otukakasa ku mwana chicken nti yamuzaala manyi ffe ng'aboogezi twala omukisa okukutegeeza twali yali akaanyidde mwana wo mu bakyala abali mu Uganda yadde n'omu era wayinza okuba nga mu bakyala bannakazadde b'eggwanga twali yegomba kuzaala mwana wo era oli ku lugero kati wali ku lugero lw'Abaganda olugamba lutya azaala ekibi akiwongerera era kyakola kati guma n'ekibi kyo twali akulinako mutawaana gubeera n'omwana wo era tolina lunaku na lumu olyokedde n'obuulirira mwana wo wabula omwana wo yazze ayita mu bugubi okubanga n'oluusi byakola ebyo yalina embeera eyamutuusibwako oluusi yabikuba tayagadde oluusi yabikuba nayagala ssente naye omuntu eyamubeerawo yali taata we bwe tojjanga n'omulundi n'ogwo era tosaana kwogera chicken singa abadde ng'omuntu asoma wali tosaana kwambala gawuni ku mukolo gwa chicken maama wabula olw'okuba nti okukwata essimu yo nedde n'owuddiisa abantu olaga nti taata nti mubi okamanya mukazi gwe gwe ate oli mubi nnyo tolina lunaku na lumu wali ovuddeyo n'osiima ku taata wa mwana oyo naye nze nyina omusajja gwe mmanyi ekibuye yaŋŋamba mbu wananga ssente ekibuye nga bakulaba ewali ekibuye naye tobyogera ti namba emu yakubanga ssente ekibuye tobyogerangako anti omukyala agamba yabeereddewo omwana we yamubeereddewo naye bali mwezi yali anoonya chicken ono zitwagenda ku parliament n'ennamba emu ate maama yaliwa nali simumanyi na kumumanya ebiseera ebyo nze siina chicken wabeeredde mu mbeera nga mbi nendaba mukyalo ono kyova olaba nze namugamba nti buli wajja nga nze wuuyo wabala okukonkona nga nze nduggala bwe mwagenda okwegayirira mwali muwezo wali omugobera ku TikTok yapositingako mbu bannaaye naye tugendoka naye tuzinoonyaayo kati okumanya yali yeegaana omwana yali tayagaana mwana apostinge vidiyo ze za mirimu gye yali nga tamukkiriza ng'akimanyi nti omwana mubi wabula kati omwana wakoze concert n'amanya nti omwana alina n'abagagga abasobola n'okungulako ebintu kati okumanya naye mwennyini akimanyi nti omwana we kyakola kyeyakola tekyali kibi kumanya kyali kibi nnyo si kirungi tamukkiriza era apostinge bizinensi amulekera kuzaabalala tamugamba nti mwana wange mpostinga wala chicken naye yamupostingako awo nga maama ali China ng'ali mu kuzina amazina ayambadde ebigoye awo biringa ebitategeereka bulungi ku TikTok ya chicken tekuliko bizinesi ya maama we lwaki pozi nakitaddeyo jjo anti maama yamugamba tossaayo okusinza biwajjiramu obikutambulirako okusinza kubitambulirako bizinesi ojja kunoona bireke lwaki munonya nnyo maama ke katiba maama ke katiba era yatugamba nti yakola n'omwana we kituufu era yatugamba yabuulirira omwana we kituufu kati tuyinza kumanya ko yamubuulirira kukola ebyo era n'abamwe n'abasaba kyovula nti ze chicken nage munenya kitini maama ono ye problem era chicken kyovula yagambye bannayuganda munyigiriza nnyo naye ku luno sigala kukkiriza mukole ki munyigirize naye nga chicken bamunyigiriza maama ku kyeyamukulizaamu menta we era chicken naye mwennyini yagamba nti maama yamuteeka mu bulamu obweyagaza emirundi yasobola okulinnya maama tetumanyi oba yali atwala butambi obwo
Temukipika nnyo. Ngambye. Nze chicken nze nyizo kubanga byongo afunira emirimu oyo omwana. Ekituufu omufunira. Naye ekinyiiza maama we. Maama we munyini yamubbika. Yagamba omuntu asooka kumulinnyisa ennyonyi. Yali maama. Talina bbanga yabeera ku ssomero lyonna. Maama nga tamuwadde ssente za kulya. Kati tuyinza okuba nga obutambi yali abutwala. Maama yatundanga obutambi bw'omwana. Nga chicken yali atwala yamulinnyisa ennyonyi. Era maama yagambye omwana alina ebizibu bingi byayitamu. Bye mutamanyi bayinza okuba nga balina bye bateeseganya aleeta obulala. Wabula nze chicken nkusaako ekintu kimu tubadde oluddeyo okutuwa. Obanga yeggwe obadde oluddeyo okutuwa ffe abawagizi b'olimba. Ye amanya yagagyewo ag'abaana ababadde mu vidiyo. Kyembadde nzijjako tibadde oluddeyo okutuwa. Akati chicken we nabuukidde ku bintu bye. Yaleese akatambi. Okubuka amazima okubuga mu bifu. We nagambye nti kati ono. Wabanga si yeye business agimanyi. Otyo? Yaleese ekifaananyi ky'omulenzi yadde mu kavidiyo. N'alaga ne message nga yayogeddeko naye. Ekibuuzo kinti gwe bakukutuma gw'omuleeta. Nga ngenda mujjawo. Naye wano bakutuma ba YouTube obaleeta. Bakuyirawo kyalo. Kitegedde bulungi. Kakati kitegeeza. Chicken naye by'omusumaali. Nati eno Sako beemanyi. Gundi bali mukumpaza emirimu gyabadde gijjo. Muzeyi gwe wakola interview eri ya minisita yalaga atugyeyo. Muzeyi gwe wakola interview eyo kyano ya muzeyi ze njimanyi bulungi. Lwaki tojja n'oyogera ebi? Yogera amazima muzeyi gwe wakola interview eyo. Postinga gwe yabipostinga nkumanyi tetuli mu group y'emu nsijja kwogera kati nze kankuweeyo. Nayoga ne babeera. Information nga afunye nnene. Kakati chicken naawe weekomeredde. Enamba y'essimu ekintu kyabadde eki ebifo ekintu point yabadde eki bannayuganda ono si yenze naye mbadde mbasaamu nkwatizeeko tunoonya abantu abali mu katoka olaba katambi ali nti gwalako ali eninga ayogera kubanga yamanya si yeye naye kale chicken abadde nga ayina ekintu walabako omuntu adduka talina amugoba abadde nga ayina ekimupushinga kubanga yadaga ekyo kiri kimu bannayuganda waliwo ebyaliwo era neetonda ensi nenzikiriza n'ensonyiwa naye banneekuno si yenze bannayuganda banyigiza si yenze naye ŋŋenda kunoonyereza abali mu katambi kano nja babaleetera nawe amanyi omuntu ono yamunsindikira ebifaananyi bye naye yalaze ng'ayogera n'omuvubuka ku WhatsApp oba ndi ku inbox mu lwaki tuyogera buli abantu tufaragana naye tuli mu kibiina kyekimu naye leero sinze nnakoze yogera amazima omulimu guba gututte oli n'amugamba sijja kwogera faafagana na bintu kakati era wojja okutya bali mu kibiina kyekimu tojja kulaba oli mulenzi nga azze kuyomba ye wamulabyeko ajja kusirika era oyinza n'okwekanga nga mu Sako yaabwe kino kyadde kipulaningiddwa n'oli asobole okumanyika kuba essaawa yawe singa ajja n'akola live bamunoonya okumugyako interview balasa okumupromotinga chicken watulekawo gwe munnange walokoka neffe twasigalayo eno olina engeri gy'otupushingamu naffe nti ye kale kolayo ngenda kukola naye bannange omuvubuka yabadde waggulu wa chicken ngaye bagamba alina kiwato oba talina magumba bwe twakalabye akatambi abaana batweyininga ebintu ze nadde bayi nti mukazi talina mabeere kikoko ne kiŋŋamba oli musiro oyo omusajja ne mugaba bannange mukama agaba no yawa omwana ekiwato oba yeesiga omuzigo omwana nadduka neyaja ate ayinza n'okukutula munne beetaaga okubyemu ekityabo kati chicken lwakuba nti obuzibu bulina okuwolereza chicken onoonya w'omuwoleza nga tolaba kuba dotisi otandika ozigatta ngolaba byayogera tebigatta ye mwennyini yagamba gumu kitundu akubunya ebyalo okitegeera ekiwaya oba kiwaya tujja ye mwennyini mu katambike yalabikako ng'enyini akutte olugalo ali mu kwemansira buli kimu akimansira kati kwegamba onoonya engeri gy'osobola okumudda nze ninze ekintu eki nga tolaba ninze kulaba muvubuka ono ng'ayogera kyekka chicken gwagamba yeka gwe ninze okulaba ng'ayogera aveera atugambe ki ajja kujja yeewolerezeko abagambe si yenze kaakati awo bba tuwegenda okutandikira era nalesebe mwami Balamu
woli minister mu Uganda muine intelligence ya maanyi nnyo musooke munoonyereze Chikini wabanga yeewakana musooke munoonyeze bani abadde mu Katambi musooke mukwata abadde mu Katambi ako kuba tulabyeko abantu abavuma president ne bakwatibwa kubanga Chikini yagambye si yeye kati bagala kumusibira bwerere wabanga yeewakanye era bamukwata baba musibidde bwerere akati sooke tunoonye abadde mu Katambi kano akatambi ka alien kalabi kafuluma alien nasirika yayogera Tiabisako na makuru nagamba kati zalibadde kodi wetu nabivako netia mukakola kera mu studio ibi nabivako na bibasize Chikeni leo kasera kapawo kaga ngakatabika ate Chikeni muyaye bulwabako ebintu byakola adukira kufangoni olumalanga atagikomerera ate fangoni tebamugobaye yabaddeyo jjo kati ngera ayagala bamwe ku masanyalaze babuzebuze ena bonda bati boogera basirise niyo omwana oyo alina ayinza okubanga muloga ebyaddala ali ne good life ed motoka ye yafa kozi Christine ne yaliko motoka ye yafa katusigazaayo sera price nani omulala yemenye ntambi chaliwo ntambi ne ennaku zino abaana bagundi bapipopa nga amukomerera ntambi Umaru Kiseka linyo kutabwe nalaba Umaru Kiseka kuliko Umaru Kiseka laptop Shalomu bakuba wabwerere omuntu atalaba bamwagaza ki musajja wata Shalomu bakuba wabwerere omuntu atalaba bamwagaza wali ku list mbu bagenda loga gundi alien kishana mwataloga wabwerere amuleki niye waloba na abakuba abana ba nupo bakuba kakuta bali basatu bakuba kasuku bakuba munywanyiwo ntambi Frank boyi wange ne Shalom baba gasembu bambe bakola ki sheka bakolanga nga wo bamanyi bo bagamba mbu ekibiina tekikola nsobi kati bali baleeta ensonga zaabwe kyagikola emitiyana kyagikola emitiyana kozi kadi bagimujeko nabosa waliwo omulalo w'emitiyana eri ng'ogyeko nabbosa wali kubajjeko kadi nga musajja president yennyini yalagidde n'agamba kugulawuni nga nabaddeyo nga ndaba birala mbadde sinakitegeera ekyo kinoonyereze nabbosa bakola bbale nabbosa nno nze mukazi wa boyi wange mukazi wa Lake Lake mukwano gwange nnyo naye nabbosa agala tukuba surprise ngolaba Yuda manchira tukole wa Meria Nina Rozi agala tukuba surprise ngolaba Yuda manchira tukole wa Meria singa jaka wesemba buli nabbosa era TV ya baba tetuli basonyiwa baba TV beba mukaka tetuli basonyiwa ba mukaka yajja maro excitement abuuza nabbosa ekibuuzo weteeseteese otya mu kalulu abantu bovuganya nabo bakompyuta bo nga bamaanyi nagamba buli yagira ku kaadi ya NUP asoka nasirika mulenga akasirikidde aleeta ekyamagezi kakiwadde obudde aleeta agamba 221 buli yagira ku kaadi ya NUP yayitawo kyali kigamba kati yayita bera general yakoze ku YouTube omu namubuuza wali otegeeza ki ugamba nti mu parliament yala future music naga nali ntegeeza Uganda empya owakizeemu bulungi naye wamaze kulaba interview yategusuulwa toli mwavu wamaze okulaba ekituufu nabbosa gye yateekeddwa okwogera ti ekifo ekyo tekiri mu parliament naye mu Uganda empya eyaffe kiteekeddwa okubeerawo kyali kituufu abakyogera ato mu kusooka kubanga nabbosa ekibuuzo kiri nti ogenda kulayira akajja kajjayo tumusabira nze musabira akajjayo kubanga mukazi wa boyi wange omukyala yabaddeyo nga yakomyewo ate bange ne gundi akomyewo ne Fausta Bitana akomyewo ye chanze naye naye mbwa wengawulira kati kankubuli Fausta ne nabbosa minzani eri eti Fausta w'amaanyi Fausta w'amaanyi ate mu bantu bonna abaaliwo emitiyana yali asingayo kuba omunafu yali nabbosa that's why yewunya nnyo kulanga afunye kaadi yali asingawo obunafu kaakati Fausta yakomyewo emitiyana bonna genkyasembye okutegeera abaali bavuganya bonna
bakomyewo genkyasembayo okutegeera era ajja kujja ku media mbabula ekituufu ekirala inshallah. Erubaga wano Alozias naye akomyewo. Alozias yakomyewo. Rain yakiganye. Wano Emachinde East. Tafubbi akomyewo. Azze. Derek Nyokonoza yaganye. Derek tanaba kwogera. Wano Emachinde East we tuli. Eno East ya West. Eno West. Bonna bazze. Bonna abali bagala kadi. Bonna bazze. Naye njalaga muganda wange Musiri David. Ukimanyi nti nkwagala nnyo oli boy wange. Musiri? Yazze akabonero Kazindaalo. Mupiira? Kazindaalo. Omupiira gwa Alan nja kusaba. Jangu. Tujja kuwagira. Era mba nakuwagira nzo omu ku bo. Koli? Nja kumuwagira atuukirize ekirooto kye. Ate abantu njaba nyinza okuwagira n'okulonda byawukana. Ekituufu. Osobola okuwagira n'olonda mulala. Simulonda. Jangu nja kuwagira. Tukate nsobola n'okulonda. Naye toddamu kukola statement yonna ku bantu bali abalala kubanga yakoze statement ku post ya Mpuuga. Mpuuga amaze ebbanga ddene ng'atutte ssente tegiri myaka obanga ebiri. Egiwera. Tovangayo kulaga nti mugezi. Totulaga lwaleero nga bakumye kaadi tulaga nti Mpuuga yali mugezi. Oyina itabo gye yakoze nga ogamba nti Zahara Luyulika si mutuufu. N'abakabira byayongerako awo ne Zahara oyo ebbanga lye yabeerawo ng'otambula naye walinga omuwala nti mugezi. Baaliko bonna? Aniza ninfunyeko chance nenjogera ku simu nga Musiri David kwali nalinfunyeko chance nga Zahara wali Musiri wali nga balaga era ono ayagaliza munne. So wano nze ngenda kukuwagira nga nze muganda wo. Era nakusubiza n'okuba yipandi 10 era nja bikuwa. Onaabimuwa? Nja bimuwa kuba kyogedde mu kamera. Okay. Nja bikuwa. Naye gwe bw'ojja okwogera yogera biki byogenda kukolera abantu. Si kujjonkera bali bala. Bali baleke wagana okubawolereza wagana okuwolereza Mpuuga mu ntandikwa nona tulaga kibiina kikoze kibi. Nze navayo nakola interview nagikolera wali nalina jingi woyo nga ngaba Musiri David nti Lubongoya okwesima mu Kampala si kituufu nowalizo niyo n'ogamba nti kituufu nnyo n'owa n'ensonga zo tugamba si kituufu abantu bajja gana okuwagira mu kusooka kyali kituufu kubanze namugamba ndi omu kubatakizi kibula sirya bigambo byange nga muntu sijja kugamba sijja kuwagira nze nabagamba Lubongoya sisobola kumuwagira kujja kwesimbawo agende obajja akola emirimu gy'ekibiina nembagamba obutubantu gaba kaadi nenamboza nesigimuwongera kubanga naye emyaka gyalimu essaawa yaleero okuga nti Museveni aluddeko namboza si waleero naye simuwa naye aluddeko nze siga nti baba muwadde kaadi nti muwagire nedda kaakati muto wange Musiri David gwe buulira bannayuganda byogenda kubakolera toyogana bibiri mu kibiina kyo bali bajja kubikkiriza abantu nkufuna otegeka kubyogera luli nti ekibiina kyemulaba tukirimu nekituisa bubi naye ekibiina kibaddemu emyaka egi bamaze kumma kaadi otubuulye ebyebiki bantu bajja kukkiriza jagamba wena biwenu bajja kugamba olwokuba bamumye kaadi oyinza okuba nga byogera bituufu naye bajja olwokuba bakumye kaadi kali oli mukwogera so kati fokasi ye kubeera ennyo mu makindi wano obuli bakine biki byogenda okukola nenja okutegeeza Sewanyana yakomyewo ajja Ntege wali wa NRM wali ne Zahara Luyulika banyeri bawadde kaadi wali gundi yonna makindi tulina abalonzi bameka simu netalina gwagiwagireeta ajwe kamiliyoni tegusolo gimuwa era serious kamiliyoni akomawo negusolo gimuwa by the way waliyo Seguya Masembe waliyo Seguya gyali ono mukazi yakune wano we Denmark naye yaŋŋambye nanga nenji kuweereza nti era nja kubuuza Faruku Denmark kyamayi wa Denmark asobola ogiweereza ku post office naye yambuuza nakulidde ogamba simu gyagiweereza so kati Musiri post office etuuka bulungi nnyo n'ogendayo n'endagamuntu yo n'ogijjayo nze nali nja Musiri Masembe nga waatadda bamuteeke Masembe wabadde waliwo oli nze banye example ko oli omwana Sweet Edio wa Sekoko oweno Sekoko oyo kansala kadi bagimwongedde kati omanyi nti omwana oyo 2 3 asobola okujja kuba meeya azze asimba mpola
naye gwomanyi n'ofubutuka mu comedy store tenze kubwa MP Nembugundi oyo bali bagivuga bagimuwe y'amasembe nagigaana naye nje abagimuwe y'amasembe yagigaana yali asooka labera ku 5 kale ne baga nti okusinziira nga wali akoze bulungi kati muwe 231 naye si buli MP nti yayagala ensi ekyuke kinjagala omanye musira ate ebyobufuzi obinsinga n'abateesimbi oyo twagala ekyuke n'abateesimbi twagala ekyuke naye bano bannaffe abasinga badde baagala kufuna mirimu kyovola nti abamu babamye kaadi bazze independent ate bwe bamye kaadi nga batuufu nga ekibiina kyabatenega ne babakubamu ebituli kati nga Suwamani Ssegawa kyalusiine kitamuwa Suwamani Ssegawa kibulamu nze bujja nali mmanyi nti atuukidde naye nalabye ku bigambo bine nga kibiina nga kyamaanyi ate omuntu avuma abantu kati bakumuwa kaadi ekibiina tajja kutuvuma atutte omukulembeze yenna era nalabye nga ekibiina wowe wesakiziganya nakyo naye nyirabe nalabye nga kibamye nga nayogera ab'emubende nga adde bafunye ekizibu yali batunze bonna golodi waabwe ate ng'era waliwo n'omuntu nga mutuufu era ng'omulaba structure ye si mukulembeze ng'asaana agenda asamba akapiira azanye basketball ateme embidde ku kyalo asobole omwesigaye mu by'omipiira emipiira omulungi nnyo awanalisisize mulungi nnyo asobola n'okusaba omupiira ajja kusobola haiti gyalina ajja kusobola ne basketball ajja kusobola naye kale ebyobufuzi yeetaaga asooka dde yabisome IQ eri wansi nnyo yeetaaga asooka ddemu ebyobufuzi abisome kubanga ekisooka kya byonna akyali muvubuka muto kyasa akyalina nnyingi naye naye atandike kwero si wano olina gomanyi mu parliament amwenkana obuwanvu kubanga Suwamani Ssegawa si profesa niyo omanyi nti alaba abantu abasiru era alaba abantu abalina emitwe nga minene kati ate eno tujja kumwetaaga atuyambe kuba tulina abantu betwetaaga okulaba wano wansi waliwo abaali batulema kawatandikira kubwa chairman ajaganga sanga endayo omutwe gwoli sijja kumuwa mpapula tageza kuba chairman obuyiza gye butandikira kati awo asobolawo ne ku leedi yawo mulungi okuddamu ennyimba ekyakalyoki ekyo akikwasiza bunnamwalo yeddamu kali akayimba simanyi Uganda simanyi bikyeri akola ne concert omuntu yakulumuka abantu besomba akuberaga abantu besomba nga akoze oba yakola ku makutano yakolaawo kati omusirise mulaga asookadde mu atuyimbire muko asookadde mu olwawalukagga analusobola mulungi omutwe gwe mulungi gukola nnyo nga byabaddemu bingi ajja kufuna amajja afunze okusiza ku mutwe gwe ye nga y'omuntu kuba omuntu gwa Suwamani Ssegawa mugezi nnyo afunze tumalirize ne maama waffe ate kirungi gwe oli weeyo oseewo maama wange anzaala nawaseeyo oli weeyo ng'amba oli weeyo mu bakadaama maama waffe gwe banyakudde naye bayizeyo muzeeyi ng'ogyeko ne mumbozi mu kati kabeera ku mimiria tuvumirira ekintu ekyo kituufu okusindika ssente kuli muntu kakati mazima ddala omukadde olwa neyinza gyoyinza okumuyamba okitegeera wabula ate nze singa abadde aliwo no badde nsobola okumusiba mwali mu Uganda yakomyewo ate interview yazikoledde ngenda kumunoonya mumusibe lwaki osiba kubanga ono kyakulabirako eri abasigadde eri agenda kukola interview endala ababuze kati ngenda kumusiba nkozi ozzo bagamba temusindikira bantu nze nyina omukyala omuwala yansindikira Sereza yemanyi ng'agula ettaka ye mukono nga yaserako $7,000,000 sisita we nezigana okutuukirira n'asindika ssente ngenda nemugula ettaka nendisasula nemusindika endagaano agreement yo WhatsApp nengezwa nembazadde be natandika okukubira amasimu agalekereke ne mu blocking ngate namanya ekiddako ssente kikemo nga nange gwe yawanga nga siri bulungi kituufu kaakati namanya nti ekigenda okuddako wano nagenda nze nyina omwana era mbadde mugirangayo senga sirika kwa lopaka gye nzijja nenda zimugira ndooza emyezi nga 6 nolanga kisusi ngamba kati ate ono ye ekyamungobya ate no transport nkozesa wange kati ngazisindika wano ono omukulu ali mu buyinza n'atemako ezize kale ngaze ngamba zijjeko 5 zijjeko 2 mulaba olwo ebiswaza olinye boda ya 15 okuva no paaka waliwo paaka olina okukomawo okudunoga kati ng'ojjeko mutwalo engamba nono najja kunsumba nene mu buluki n'omwesonyiwa kibula bakadama nabagamba kimu tosindika ssente ono maama alina ne mutabani we omukulu myaka 24
kyokka olabika yandoza yadde agenze kweri ngombo ya busiraamu egamba etya tunafunanga akanaakuzukusa okusaala zufu makyawo manyi oba okaaba subuyi sole mu nsonyi wega manyi ofuna mukulu munne oba okaaba mugongo akaaba mutwe naye nga nze mbamamba gamba mwenna temusindika ssente abale ba media kabeere nze akugamba okujjako ng'ompa buwi nze sobola okuzituusa oba tulina bye tuswalira ne si ffenna ffe abantu abikwana okubikoowa nze sibuza bakadama ezo nkwata ntini kati wona omulala gwe namuyaze mu inbox yange era yadde angakubya mama chicken yewe nyina ekibuuzo kyembuuza musooka mugumikize ne ssente zammwe paka etulifuna solution oba bazimbira banka eyo babanga baziteeka ssente zange ezikuokya bamaama babazifazindikira togenda owulira bazibbi kati ono maama emyaka gyali mu mukadde wange ono aleka alinga kufulo yakutano n'okuyitawo alina okubagiweza yali si milioni 15 teyenkana ne mama Nambozi milioni 15 kati mente obulamu bwe bwakyankalanye ono yenga azirika bwakyankalanye neze ndowooza minisita Balamu soko yamba omukyalo ono gatanakulumba chicken ku munsi wa soko yamba omukyalo ono simanyi mukulu wa Amini oba akyaliyo kitakabuuza nambe mwami Amini omukyalo ono yeetaagisa obuyambi gwe tulina omuzira waffe kuba twaliwulira nga agudde mu mmotoka so milioni 15 mukulu wa Amini oyinza omufu nzirindako okungulira essimu ezalindeko basooka bayambe amukola ka business n'abantu abalala ab'enjawulo abalabye mukadde ono mu bulamu tukola ensobi tukize ensobi yagikoze ye omuvubuka aliriddawa mbu ali ku poliisi bamukutte bamuvunaana musango ki kubba maama ono milioni 15 omuvubuka oba olinawo akaseera konna koolinawo kamuwe naye baaba namwe mwetikka bane obutagala kukola kibinze luli ali mu meeting z'abapromota nendaba omuyimbi kapiteeni Sukuuta akyaliyo yali yatuula mu mmotoka okuva ssaawa nga 3 ez'okumakya ka meeting yagwa ssaawa 11 ng'enjala emuluma talinamu yadde ebibiri ng'alinze kufuga mukyala amutwale mukyala sijja kumwogera manya kuba mukyala w'amaanyi kuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka lwaggulu ng'ali mu mmotoka teyeekyusa naye byonna butaagala kukola kubanga kapiteeni Sukuuta yali afunye omulimu ng'akolewa Don Kulisi anti Don Kulisi yayitamu ebbanga lyamalanga Don Kulisi kyali kimumanyi kimumala mumaze okubaako n'ebyatandika kubanga Don Kulisi yalinga amutemera kkubo naye Don Kulisi yatuulanga wano nga ne Sukuuta atuula wano so bosi wo watuula no gwotegedde kusembera eri Don Kulisi waatumye ennene nga ne kapiteeni atumya ono Don Kulisi yali kyoleka nyina gwe nalaba yabeeranga Don Kulisi ono yemmeremenya atunda magundi mifaliso kati Sukuuta ali ku muzuli Sukuuta emyaka agenda kukozesa bubi emyaka gye wabanga yatandise okubeera duleeva wa mukyalo oyo amaanyi gampedde kakati kyekimu nono omwana ali ku fulo yakumeka towakula ntalo kunsibira bwereere nze abantu bangi nga basiba abantu tukireke ali ku fulo yakumeka olaba okubya enduulu kyali kyetaagisa tukireke ayinza okuba nga si muganzi we ng'amuvuga buvuzi naye kapiteeni Sukuuta ku levo gy'aliko omuntu eyayimba wano okuba nga afuuka duleeva Uganda wano munsi mukole bannange naffe siga nti abakola tuyina nnyo naye tutetenkanye tubaawaawo tubaawo kati nze nja kukubira bannayuganda mwenna abalina omutima omulungi temusobola kujajinga maama nfe twatukozeeko ensobi mu bulamu bwaffe ensobi tuzisize ebbali tusooke tuyambe omukyalo ono oba oli amuwadde mutwalo oba nkumi aye nekira maama nze nja kukusaba togenda mugaba kantu ka interview kaleke butubuyita buntu keesonyiwe wawe katuse ne katuga akantu kaveeko tojja tugata dots akantu kajja kukozesa ensobi katuse dots nga tezigatta bulungi kubanga nange munyininyini akatembadde sinnakalaba ndi kubikogerwako esayidi ne sayidi ogenda kwekuba joga n'okuyamba badde saba ekintu kimu saba maama Fiina nsaba buyambi mukulu wa Amini nsaba buyambi minisita Balamu nsaba buyambi interview zonna z'okola saba buyambi ng'era era nekyogenda okukola nti kyekino abantu abagagga basobola okukuyamba sula moto asobola okukuyamba olujapani katwa asobola okukuyamba awe bali n'ojja omwami lula asobola okukuyamba lula abikola naye akantu
akaisonyiwe abaana bagenda kunoonya akantu kajja kufuuka akantu kaleke mukwano gwe yawamuliza Spice walabye emmotoka ye ebintu bya Spice beetaaga kukuba beetaaga kukuba kubire Roja namukubire yali ng'akola interview n'agaana okukwata beetaaga kukuba bamukubira mu mboozi mukati naga abadde akyebase tannabitegeera anti omusaayi gwala gufuumuka nga basaze nti omusaayi gwala gufuumuka bayite basaze nti bayite basaze nti yali Roja nga yafuumuka okusinza ku bigambibwa ku source management wa musajja wange ayinza okuba ni biwoobe enfuufu yafuumuka teyali ya motoka ayinza okuba nga yali ya Roja musajja kubanga Roja nzolaba bana emyezi egi nga tankubidde ate nga batenyimba Roja nga buli kuto oli maso wakunkubira owaayi lufulumye tukoze audio yalugera kola video tuteddeko link genda mu bbaala genda ejini nese nazintereko Roja amaze emyezi ngeegi takuba jonna mukubira nga ndi ku radio phone era nja kumubuuza ebyo n'agaana okukwata taddanga muna kunkubira kibanga ku Roja talina sente natunulidde ebifaananyi nga tebigatta bitya wabagamba kwasira kula Spice nga yogera wabagayo bakubidde omuyimbi n'emmotoka weeri omuntu abadde mu parking ate eraga bamukubidde ng'agenda ku mafuta kati nze ndowooza nti poliisi beeteekeddwa okukola omulimu gwayo ebeeteekeddwa okujja ku ssiini era emotoka singa eri ku poliisi ate kati ku ssiini onajjawo otya nga bagikubidde walala n'ebifaananyi bya andi kyeŋŋamba kati woŋŋamba nti emmotoka eri mu parking poliisi inaanoonyereza etya ayi omanyi Roja ono abadde muntu wa mizannyo zannyo egyo siga nti Spice tebamukubye bayinza okuba nga bamukubye naye wayinza okuba nga ayina Spice ayalanguza Roja bye yazannyanga naye kumbe Roja ye kabaka waabyo kaakati wano katumulinde agenda kuyimba yewuwa Spice atalaga nga ali mu ddwaliro Spice nga ayagala kamera yagala tagenda kukola interview tekisoboka Spice tekisoboka mulimu omuntu gwe bagamba tagenda kukola interview n'ogaana tekisoboka tiwalukagaganya okukola interview Samafia siwalukagambera wange MP2B mama Chikiri aganya okukola interview mama Chikiri tagenda kukola ajja kukola n'ennamba emu ajja kukola naye ennamba emu kuno njagala abeere ng'omusajja agandi takola interview yadde neegi ekitegeeza waakolera ku luno tukomawo nga tunenya nnamba emu agikola nze mwennyini ngenda kumwambala tunenyeza maami akisusi namba emu wajjira waati wekasoogira ng'ompereza kiripu ogaba waayo akoze mukeere ate yonna bwiki ngenda kumubeerako naye nzija kumusanga omusajja okusinza ku byazayitamu n'omwana oyo anyigirizwa mu bintu bingi nekinaagume interview yazeesonyiwe takola alaba ebirabe takola kubanga tujja kugatta amazina ga maama tugatte aga taata ag'omwana wakati awo yani yawangula engule namba emu yagirya eyenkanika mu bbaala yagirya tumalirize ng'otumira kuba ejjinja abantu gundi yaddi yenyegenyege 20 mugenda inshallah bulamu bwokka nja kuba wa molini nantuma ensira gye 20 November tusooka awo nemuloka mugenda okay atandika nga 21 22 23 tukomeyo Kampala yakutumirako boss wa nkulu Japan yekatwegwe ayagala ebintu by'omu nnyumba fereji kuka blender ku washing machine fani buno obuma simanyi obugumye emmere kiri ekatwe akalina yako kagala anja akagula kiri ekatwe awo opposite Musa Bode bobenga ofuna buli kimu high peke studio ku Kyebusa ne sente mwaziro nayo ngasizira bayi buli wemanja bagamba takwata masimu ngamba gambyeko kasenta kubuza ko ndabe nenda kwogera mu kona buli wembaga abangamba mutakwata high peke tujja soko kinonyeze tibaba Aipeke tujja mu mbeera yonna nga womanyi abaganda tujja mu mbeera yonna yakutumira ku mugagga wa salon wa Abani Gulo Tuesday lero okubiri tugenda kubeera wenkya ne chicken Tuesday Abani Gulo salon kutumiddeko nnyo mukulu Mayiko ne mami yawo mu bitaala agigulawo officially njabasale chicken enviri
Sameka kawungeezi offer ngenda kukutwala